Ekitta abantu nga tikyagenda maaso mu Uganda kino nga tekisosola bakulu na bato. Enjega eyagudde Kasese ampuliriza mbadde sinabakubeera nga njogerako mikwano gyange bampereza message nebanga nti abaana kituufu battiddwa. Ekyamazima wulira ebitiisa ebyeraliikiriza. Kakati General Museveni asindise mukyala we Janet Kataha Museveni n'asindikirako n'omuduumizi w'amagye aga Uganda ag'okutaka General Wilson Mbadi oluvannyuma lw'abaana ekirindi abasanjagiddwa nga basala embuzi. Mukwano gwange ampuliriza nagamba nti amawulire ne begaba mabi ne begaba malungi nja kusigala nga wano ku AKTV ogategere kubanga gasigala mawulire. Bano bannansi bagwanga Uganda bambi abasaliddwa nga embuzi ng'ate baana bawala bonna nga babasanze mu ssomero mu dormitory yaabwe ne basala omu ku omu. Wulira enjega. Kati njagala nkunyonyola ebigambo bino otegeere ensi mw'otambulira nga Amerika yakamala okulabula nti mu Uganda obuzzi bw'emisango bususse n'etandika okulabula abantu bayo abajja Uganda. Nze AK Master ku lutimbe gagadula AKTV enkola yaffe nga bweri n'obuwumbe video eno nkusaba soko giwe ekigalo oba kye Twitter like esobole okubeera ng'etambula buli munnansi agifuneko oba ali Uganda oba ali bweru wa Uganda. Bw'obanga oli mpya nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe okone ne kade tubeere nga tutambula ffenna mu waka waffe atagwa malojja. Mukwano gwange ampuliriza agange nze AK Master maze okubeera nga nteekako galubindi okukubira tooki mu nsonga nga zino tutolontoke. Kakati ampuliriza wali eri Kasese ku boda ya Uganda ne Congo ebintu si birungi. Essomero erimaddwa nga Mpondwe Lubere Hira Primary School Nyabugando Karambi Sub County enjega eno we yagudde Mpondwe Lubehira Primary School. Kakati kigambibwa nti abayeekera ba ADF okusinziira ku gavumenti egamba nti abayeekera ba ADF be balumbye essomero lino ne bakonkona dormitory ey'abaana abawala mu kiro. Abaana ne babakaka okubeera nga baggulawo. Kakati mbu bwe bagguddewo ne babagwako kiyifuyifu ne batandika okubasala nga abasala embuzi. Era ogenda okakana nga abaana 22 bamaze okubeera nga basalibwako obulago. Kyannaku kyennyamiza naye nga kyekituufu bano tebakomyawo ne bagenda ne ku dormitory y'abalenzi ne babakonkona baggulewo. Abalenzi kigambibwa nti baganye okubeera nga baggulawo. Kye bakoze bano ne babakubako bomu. Wabula nga ebiro nebyo tebirina bakubeera nga bibeerawo. Kigambibwa nti abaana bano basensinze nti balumbiddwa era abamu bwe bato ne balinnya siiringi ne bagenda mu siiringi y'essomero lino. Wabula abasajja abatamanya ngamba bakubye bomu netta abaana abalenzi 17 mu dormitory yaabwe. Tebakomye wano ne batirako n'abalala ba support staff oba abakozi ku ssomero lino 2 nabo ne battibwa. Kakati kigambibwa okusinziira ku b'amagye oba bakuumaddembe mu bitundu eyo bagamba nti abayeekera ba ADF be bakoze kino mbwera baamala ennaku 2 nga bagudde cover mu bitundu ebyo nga baliimisa abakuumaddembe. Nze nno nganze muli mutima gwange nenfuna ebibuuzo nga biwerako. Oyo yategedde nti abalumbaganyi bano baamala ennaku 2 nga bagudde cover baswamye okubeera nga bafuna tageti y'abaana bano. Lwaki yali tawaayo mawulire kubeera nga abantu bano bakwatibwa? Ekyo kibuuzo kyange nkyebuuza nga ggwe. Kakati General Museveni yamaze okubeera nga asindikayo mukyala we Janet Kataha Museveni. Jjukira nti ono yakulira ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mukwano gwange ampuliriza mu ggwanga Uganda. Omukyala ono Minisita Janet Kataha Museveni yamaze dde okubeera nga asonga mbere wali Kasese okulaba ki ekyaguddewo kubanga enjega yagudde ku ssomero ate nga ye Minisita wa Education mukwano gwange ampuliriza ne Sports. Kakati nabeera nga alina okubeera nga agenda ono yawerekeddwako akulira amagye oba muyite CDF General Wilson Mbadi ne bagendyako n'omusajja omulala w'amagye ow'amaanyi ennyo omuduumizi amayitibwa Kayanja Muhanga. Kakati bano bonna ne boolekera eyo kw'ossa ab'amagye amalala bangi abakulu. Kigambibwa nti abasajja bano bwe bamaze okubeera nga batigumbula n'okutta bannayuganda abo ne boolekera mu ggwanga ly'e Congo mu kibira ky'e Congo oba mu National Park ey'e Congo emaddwa nga Virunga National Park ey'e Congo. Abatuuze ab'Empondwe Village Kasese District bakutteyo omusajja omu nga kigamba nti omusajja ono alabika y'omu ku babadde n'abasajja bano eyakwatiddwa. Wabula ekyennaku oba ekyennyamiza kigamba nti abasajja bano babadde bamaze okubeera nga batta abantu bano bawambyeko n'abaana abalala naddala abawala ne bakuulita nabo. Era nga kigamba nti bano
babeetisizza ebintu ate byabadde bamaze okubeera nga banyagulula mu kitundu ekyo nga omuceere, obuwunga ne ssukaali n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Kaakati ne bakuliitako n'abamu nkugambye nti basse abawala 22 bano nga babasala bulago ng'abasala ente. Ne batta abalenzi 17 bano nga bakubiddwa bbomu. Ne batta basitaafu 2 abakulu ku ssomero okwo. Kaakati abalala abaana ne bawambibwa nga bawala, omwendo ogutannaba kubeera nga gumanyika, naye nga kigambwa nti bano babatutte ku mudumu gwa mundu. Era okusinziira ku mawulire agava eyo, kigambwa nti bano obwedda buli muntu gwe basanga mu kkubo n'abalaba ne bayisinganya naye, oyo obwedda battamutte nga tebamuleka nga mulamu. Wabula kigambwa nti ebitundu bino byetooloddwa abakuumaddembe naddala barakisi ez'amagye kw'ossa eza poliisi. Era mu kilomitaazi 6 okuva ku ssomero lino we riri, kigambwa nti waliwo barakisi ey'amagye. Era Nyabudondori police station nayo eri mu kilomitaazi 8. Era kigambibwa okusinziira ku bakuumaddembe nti ekintu kino olwabaddewo baasitukiddemu ne boolekera ku ssomero lino, wadde nga basanze abasajja bamaze okubeera nga bakuuliita. Kyokka ate abatuuze bagamba nti bino bwe byabeereddewo tewali muntu yasitukiddemu balimba. Mbu bano batwalidde ddala obudde obuwerako nga busoba ne mu ssaawa 2 okuva bino lwe byabaddewo. Era bagamba abatuuze nti bano bwe bajjidde ng'abasajja bamaze dda okubeera nga bakuuliita, era ne bamalamu dda nga bamazeemu dda omusulo oba omusubi, nga bamazeemu dda omusubi. Kyannaku kyennyamiza nti okwata omwana n'omutwala n'omuteeka mu ssomero ga nti kamuteeke mu kisulo mujje ewaka, oba oli awo ayonooneka. Abaana boononeka ennaku zino nga bato, omuteeka mu kisulo. Ekisooka amasomero kati ennaku zino mu Uganda mangi gookebwa. Oteekayo omwana wo ogenda okulya nti essomero lyakutta omuliro lyayidde. Naye ne bwebuuza baani abo abookya amasomero. Kakati tuvudde ku kyokwokya amasomero. Amasomero kati balumba malumbe, ampuliriza ne babeera nga abaana babatta bussi. Nga bwe nkunyonyoddeko ekyabadde e Kaseese, essomero lyalumbiddwa, abasajja abatannaba kubeera nga bategerekeka, wadde nga kigambibwa okusinziira ku gavumenti nti bano bayeekera ba ADF abawedde emirimu. Era kigambwa nti UPDF bamaze dda okubeera nga babagwa mu buufu, era batandise dda okubeera nga basomba musululu kwa moja okubeera nga bagenda kuyingira eggwanga erya Congo, baddemu banoonye abantu bano oba oliawo n'abaana abawambiddwa banunulibwe. Saagala weerabire mukwano gwange ampuliriza, nze kkolera obutambi nga nti UPDF, amagye ga UPDF gagenda Congo kulwanyisa ADF, era ne baga nti bano balinako we batuuse mu kubeera nga balwanyisa ba ADF. Era emabegakaawo waliwo amawulire agafuluma nga baga nti omu ku bakulembeze ba ADF yali amaze okubeera nga attibwa amagye gaffe aga UPDF. Kakati ekibuuzo kigambe, bwe baba nga bano bagenda kulwanyisa ADF era ne batta n'omukungu omu ku ba ADF, kakati bano abazze ne bagumba okumala ennaku 2 bo baavuddewa, era amagye agagenda okubalwanyisa gabadde gali luddawa? Byonna bibuuzo byebuuza bwebuuza mu ggwanga Uganda, ng'omukulembeze w'eggwanga yakamala okubeera nga avayo n'alangirira nti alina obulwadde bwa COVID bumuli bubi bumubala embiriizi, era nga ne vice president amayiddwa nga mukyala retired Major Jessica Alupo Harris naye yakwatiddwa COVID era ali mu isolation. Kakati embeera eno nga yakabeera nga egenda mu maaso nga twakamala okulaba amagye ga UPDF nga bagatta nga abatta mukwano gwange oba ki wali mu ggwanga erya Somalia. Era ne Somalia nevayo nekola ekiwandiiko ne kati tukooye amagye gano amakuumaddembe mu nsi yaffe, kyekiseera gatwamuke gatuviire, buli muntu adde mu nsi ye, ne bawa n'ensaleesale n'ebbanga bano bagenda okubeera nga baamukiramu. Kakati ate enjega ampuliza weegwiridde, abaana battiddwa, abantu abasoba mu 42 be battiddwa. Tusaba Mukama Katonda kubanga nga bwe nkunyonyodde nti eno yabadde bbomu eyakasukiddwa mu balenzi. Kitegeeza nti kubanga kwafuddeko abalenzi 17 abaagendedde ku bisago bangi, kubanga bbomu bwekuba tetta bussi wabula erumya n'okulumya, erumya babeera batasobodde kubeera nga battibwa. Kakati ekyebuuzibwa, abaagendedde ku bisago bonna banaasimattuka oba tukyayongera okubeera nga tufuna amawulire ag'ennaku oba ageraliikiriza nti waliwo abagenda okubeera nga beeyongerako okubeera nga bafa? Kitalo nnyo, kitalo ddala, tusigala tugamba nti kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye era mbeera nkugamba ku AKTV nti kino bwe kivaako tubuuza ani addako. Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo, tetukibuuza mu bulungi twagatuulira addako, naye tulina okubeera nga mulimu bwongo bwaffe twafunamu endowooza eyo nti kakati ensi yaffe yatabanguka. Olaba eggwanga liva eri America ne lirabula ega nti obuzzi bw'emisango bususse, mwegendereze. Kakati munange tulina kubeera nga tukola tutya? Nze Ekemasa Kutembeka Gadde,
amawulire geego gannaku naye n'okubeera ng'ogategeera. Kankusaba vidiyo giwe ekigalo ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe tutambule ffenna wadde amawulire gannaku olina okubeera ng'ogafuna. Bye bye.